Ndabaliza balondesa mutima omwesimbu ebinoonyesa byabwe gandi kulonda ono kubanga mukwano gwaffe oba kubanga ajja kutuwa kimusiru naye balonde abantu abamwoyo gwa ggwanga abanaaweereza Uganda obulumi n'omuzabuganda batirina mwana okutuukiriziwakekosana olunaku lwonna. Sumba w'essaza ekkulu mu Uganda eyawummula emirimu naye nga Katonda amutukuumidde nti kati alina emyaka 99. Wabeerawo ensonga enkulu eziri mu ggwanga ng'okulonda kuno kwe tugendamu ng'ensi ejagaladde. Nange kennyini ng'omuntu nga Matya Lwanga bwandika nga neesimbyewo kifo ekikulu eky'olukiiko lw'eggwanga olulabika nti lwatyobooka. Nawulidde nga nina obuvunaanyizibwa ekisooka okujja okumutegeeza ku lutabaalo olwo. Ekyokubiri kwe kumusaba nze kennyini ng'omuntu ansabire nsobole okulungamizibwa Katonda ntuuke ku buwanguzi ate nkole ekyo eggwanga lye kinsuubiramu. Ng'omulangira wa Kereziya atuyambeko okusabira eggwanga lino erirabika nti liri mu masaŋŋanzira. Nkakasa nti kati essaala ze zituuka butereevu ewa Katonda ku lw'ebirungi bye yakolera eggwanga lino, ku lw'emyaka Katonda gy'amukuumidde ne ku lw'ebyo by'alabye ebirungi n'ebibi mu ggwanga lino. Tulowooza nti tulina encyclopedia etagambika. Tusaba Katonda ayongere omutukuumira. Ssaabasajja Kabaka awangaale.